wano wetusigwe twandibadde tubeera twandibadde tuli ku kitebe kyaffe ekya NUP naye olw'enkola ya poliisi nga bulijjo engeri gye yeeyisaamu yatulemesezza okuba nga tubeera ku kitebe kyaffe nekola effujjo waliwo ab'amagye abapoliisi aba buli kimu bonna bali awo tebakkiriza muntu yenna yenna kuyingira awo so mwalabyeko emabegako mu nnaku ntono nnyo nga waliwo ab'NRM bakuŋŋaanye nga balonkinga nga bagamba nti ebya protest vote bo balonkinze okuba nga babigaana era nga bagamba bannayuganda babigaane naye tetwalabyeko poliisi ng'egaana olukuŋŋaana olwo era wabadde obulungi nnyo ne boogera ebigambo bingi nnyo abamu nga n'okuwemula bawemula nga boogera n'ebigambo ebitasaanidde ekyo nno kye kikyamu kikyabandibadde bayimiriza kubanga ekigambo protest vote tekirina bwe kimenya amateeka kuba kiri mu ssemateeka wa Uganda era si kikyamu bali abandibadde bakoze olukiiko bandibadde baganibwa kubanga kibabadde bakola kyekikyamu naye kyewuunyisa nti ate ebituufu byo babigaana ate ebikyamu ne babikkiriza kiba kitegeeza nti poliisi n'amagye balina kyekubiira bawagira ba NRM ekyo kirabikiddewo dda era kirungi nnyo okubanga poliisi mweragiddewo nti mwe munda mwambadde obugoye obwa yero munda mutaddeko buteesi byambalo by'abannayuganda eby'amagye n'ebya poliisi naye munda omusaayi gwa yero kirabikiddewo bulungi nnyo kuba bali eri twalabya fulufiga bannamyalo nga bali mu kuwemula bali mu kwogera ebintu ebikyamu ennyo naye nga temubakwatako naye kyewuunyisa okubanga activity entuufu eyaddala gye tuyise youth protest vote mubanga mugiganye kuba zino eno press conference ebadde ebeerawo ku kitebe kyaffe era nga tuyita abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo era tubale tuyisa abantu okuva mu Western Uganda okuva mu Northern Uganda okuva ne wana ewaffe mu Buganda ne mu bitundu ebira byonna naye basobodde okulabanga bayiwa amagye buli wamu okulabanga balemesa ekintu ekyo njagala okubuulira poliisi temusobola kutulemesa temusobola kulemesa kintu kiri mu mateeka kubanga omuna alowooza nti mulemesa ate muli mu kutuyambako bannayuganda bamanye ki ekigenda mu maaso kubanga NRM ebadde ekoze nnyo okulaba nga obulu bw'abavubuka ebufudde bwa NRM bwokka nga mulowoozesa abantu ebibiina ebyo tebiina kuyingiramu yayambye nnyo kubanga NUP weeri emanyisizza abavubuka nti nabo balina ebifo bye balina okuba nga beesimbako okuva mu byalo byabwe ku miruka ku magombolola paka ku national level n'okufuna abakulembeze abakiikira mu parliament nga bavubuka naye omuntu osobola n'omubuuza MP w'abavubuka yaani nange sibamanyi simanyi na bakiikira abavubuka wano abantu bali okubabuulire ani akiikira abavubuka wano wennyini we tuli mu Buganda ani tebabamanyi kati mu mbeera eyo bano baagala okubikka abantu amaaso naye babamanyi babakiikirira balina kye boogera balina kye bakolawo mu palamenti tubiira tuzoganya mu palamenti nga tugezaako okulaba nga tukiikira amaloboozi ga bannayuganda abasiiriddwa bakoleddwa ati ng'abavubuka ne tubalabako mu palamenti eyo nze siye bwe nali ndabyeko ng'ayogera so mu mbeera eyo banozibye nnyo abantu amaaso okulaba nga balowoozesa nti obulu bw'abavubuka buno bw'aba NRM bokka guno gwe mulundi NUP lwevuddeyo okulaba nga tukola launch etegeeza abantu nti obulu bw'abavubuka gye buli kyovula babibulookinze babale tebaagala abantu bamanye ne batakimanya nti na wano tusobola okwogererawo era twogedde tubategeeza abavubuka muveeyo mwesimbewo bazze nga batugamba nti abavubuka ffe bakulembeze ab'enkya kati enkya twagala ebeere nga leero ke kati era abavubuka twagala muveeyo mwesimbe ku bifo bino nominations z'akalulu ako zitandika nga 2 omwezi ogw'omukaaga nga 17 kwe kulonda awo ku byalo byaffe tulina ebyalo ebisoba mu mitwalo 7 n'okugenda waggulu 7 n'ekitundu n'okugenda waggulu sisuubira nti poliisi esobola okuba nga egenda ku buli kyalo so abavubuka temutya mugende ku byalo byammwe eyo akalulu kakubanga tusimba abavubuka bannaffe mu migongo owaffe agenda kukwata ambuleera era tugenda kuba wambuleera nga 2 ku nomination ezo ku byalo byaffe byonna mu Uganda yonna mubenga musimba emabega w'abavubuka bammwe
mubasobole okubanga mubalonda umala okubalonda tugende ku miruka tugende ku magombolola tugende ku constituency level paka ku district awo tuveeyo ne youth MP wawano mu Buganda owo mu Eastern region owo mu Northern region ne national female youth MP nabo tukyagala mu NUP ku mulundi guno ebyo ebintu babadde abantu babimanyi babironda batya abantu bali tebamanyi ofuna otya omukulembezeewo mu parliament nga wabavubuka yekyo kyensonga lwaki poliisi ebadde eziba ekintu ekyo abantu baleme kubimanya naffe tugabe katika tujje wano ku parliament we tuba tubyaddressingira kubanza akuli abavubuka nsibuka wano ne minisita waffe naye waali wano ntuga katuka tukikolere wano kubanga temusobola kutulemesa we musiba wali eri awalala nga tuggula tugende ewalala kati ku byalo byaffe twaga tulabwa poliisi mwina mechanism egenda ku buli kyalo kyonna kyonna mu Uganda twesangeyo eyo ate n'ekirala tetugenda kukoma awo nedda nti tubivuddeko tugenda ku engaging electoral commission akakiiko k'ebyokulonda kasirise nnyo ekintu kino kakyewaze nnyo kalowooza nti bikoma nti poliisi yena okwasaganya obululu nedda poliisi terina mulimu gwenda kukola mu bululu ab'amagye temulina mulimu mu bululu nedda era n'ebintu bye tukola ku kibiina kyaffe poliisi tebibakwatako kuba tuli mu mateeka tulina okuba nga tukola activities zaffe mu mateeka naye akasiriso k'electoral commission tugenda kubatuukirira tubabuze lwaki musirise nnyo era event eyo tulina okuddamu gitegekera ebeerewo tuyite abavubuka okuva mu bitundu ebyenjawulo tuyite n'abo abaagala okwesimba okubwa youth MP tubalina era ndabyewo ne sisita wange waali wano nayagala bwa youth MP n'abala bangi nnyo mu regions ez'enjawulo ne babalemesezza okujja kuba tebaagala balage nti NUP is a mass party baagala balabe bali eri abalimba tulina abalonzi bwe bati tulina kino so this is the time abavubuka tuveeyo tukole kye tulina okukola tuyingire mu bululu buno bazoganyiza ekitebe kyaffe ne naffe tugenda bazoganyiza ku byaleeyo mugenda tuwulira tugenda ku byalo byammwe akalulu ka layini mugenda kukikakasa tugenda kwatambulira mulabe layini we muswala ate tugenda teekayo ne kamera kuba buli muntu kati munnamawulire tukozesa komera zaffe abavubuka tubalabise nga 17 ogw'omukaaga ke kalulu tulabe nga tukikola tutugenda kukkiriza kamanyiro ka poliisi kuba mulaze kyekubira nti mwe musaidinga na NRM kale mustopinga ebyo bya NRM byegende tambuza ndisimanya not to protest vote ekyo tugenda kukikolako n'amaanyi ennyo tetugenda kukkiriza poliisi kutumanyirira mu nsi yaffe. Weesiimye mwattu oli wa mukisa okukira abalala omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo property management n'abasaveya abakugu abataakufere twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe tukubire ku noti 703 noti 79 oba noti 773 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Nako ku bigambo munange byayogeddeko ate commissioner waffe ate akulembera abavubuka mu kibiina kya NUP nze nga minister ow'abavubuka olwaleero tubadde tulina omukolo ku kitebe kyaffe eky'ekibiina kya NUP okulonkinga campaign ez'abavubuka tukimanyi bulungi ennaku z'omwezi 25 akakiiko k'ebyokulonda kavaayo ne kazza enkalala mu byalo abavubuka okugenda okwekebera okulaba oba ddala bali abamu ku abo abanaalonda n'okusawa entuuko y'obukulembeze bw'obuvubuka mu ggwanga ino Uganda tukimanyi bulungi process eno eyineyo era egenda kukomanga ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja ennaku z'omwezi 2 ogw'omukaaga kwe kubanga basunsula abo abanaagenda okwesimbawo era balondebwe ng'ennaku z'omwezi 17 ng'ekibiina ekiri registered era ekikkirizibwa okukola emirimu gyakyo wano mu ggwanga Uganda naddala egy'ebyobufuzi oba egy'ebyobukulembeze n'ekibiina kya National Unity Platform kyategese olukuŋŋaana luno okuzuukusa n'okuzibula amaaso g'abannansi okubalaga ki kye tulina okukola ng'abavubuka n'era n'okubayita okwenyigira mu kalulu kano kya buswavu nti abo abasuubirwa
okuba nti be balina okukuuma amateeka n'ogateekesa mu nkola ate be bakulembedde mu kutyoboola n'okuyisa olugaayo mu mateeka agafuga eggwanga ino Uganda. So bannaffe abali mu bendo ba mu sekita y'ebyokwerinda twongera obategeeza nti kyemukola kikyamu. Eggwanga ino Uganda lirina amateeka era lirina ssemateeka alambika emirimu gyonna nga mwe mulina ebibiina ebyobufuzi. Olwayo muvayo ne muyimiriza emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform oba launch gye mutidde kuba kino baakikoze mu kutya. Ate ekyobuswavu nabo bennyini abakulu batya n'okuteekako amannya gaabwe wamu n'emikono gyabwe ku biwandiiko bino. Bawandiika ebipapula nabiteeka ku mitimbagano nga tebasayinize nako kuba bakimanyi twabasuubiza mu ddya nga tumaze okukyusa obukulembeze. Ensi ejja batunuulira buli omu kinnoomu okulaba obuswavu bwe n'engeri gy'addayisa olugaayo mu mateeka agafuga eggwanga ino Uganda. Olwaleero omukisa guno gwe tufunye okwogerako eri bannamawulire kukoowola abavubuka yonna gye muli wadde omukolo omukulu gulemeseddwa tukimanyi tujja kujja eri mmwe okujja mu disitulikiti zammwe okujja mu constituency zammwe magombolola gammwe mpaka ku byalo byammwe okukakasa nti tukyusa obukulembeze n'okufuna obukulembeze obunaafa ku muvubuka naye obunaalumirira eggwanga ino Uganda. Kuba tukimanyi obululu bw'abavubuka n'obwawo bannaffe bonna abalina oba twandiyise special interest buteekawo omusingi omunene ku kuzimba demokrasiya w'eggwanga ino Uganda. Mu kyo tujja kubwetaniramu tugenda kubwetabamu nga tukunga abavubuka okusooka okuvaayo okwesimbawo. Bwe muneesimbawo ne mulondebwa ate awo mba mutaddewo omusingi ogusookebwako nga tunoonya n'obululu obwa waggulu naddala entebe ey'obwa pulezidenti okununula eggwanga ino Uganda. Mu kyo tubakoowoola kuno okutiisibwatiisibwa kwe mulabye kuleme kubajja ku ki kye tulina kukola ng'abavubuka. Tulina omulimu oba ekkatala ery'okulwana okulaba nga tukyusa n'okutwala obuvunaanyizibwa obuli mu maaso gaffe oba okutaasa nnyaffe Uganda nga tumuwa obukulembeze obutuufu. So bino bye mulengedde poliisi ekola mukimanye ebikola nga era yeeswaza. Bannansi balaba, buli omu alaba era amanyi kye bakola kikyamu. Nga Honorable Zaake wayogedde emyaka gyonna egiyise emabega oluusi n'okulonda kubadde tekubeerayo. Wano mu ggwanga Uganda osanga chairperson w'abavubuka alondeddwa ku district nga naye ali myaka egisukka egyo egirondebwa mu constitution omuvubuka mwalina okulonderwa. Abamu badde babyewanga kasiimo ti ono abadde atambuliza nnyo fulaga n'ebipande ebya Mwai Museveni tumusiimye tumuwadde obwa ssentebe bw'eggombolola yagenda okukulemberanga abavubuka naye nga tabeerangako na mu bavubuka. Obulu buno ne buyisaamu olugaayo we lutyo. Naye ku mulundi guno tekigenda kubanga we kibadde. Ensonga lwaki tukoze olukiiko luno okwongera otegeeza ensi. Tugenda kujja eyo mu byalo byammwe, tugenda kujja mu bitundu byammwe okwongera okubazuukusa n'okwongera okukubiriza abavubuka okwenyigira mu nteekateeka zino okuba nga tununula eggwanga lyaffe Uganda naddala mu bukulembeze. Akabonero manvuuli ke tugenda okujja nako nga minisita wammwe mbakoowoola kuba guno gwe musana tugende oba obadde oli musomesa oba obadde musawo manya obukulembeze bw'okkakatako okuva ku kyalo kyo okuva ku musingi okutandikibwako. Tweyanza ntyaba nga nze akulemberamu abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform wamu n'ekisinde kya People Power mu ppendo lya Buganda wamu ne bakulembeze bannange olukiiko olukulu olw'abavubuka mu kibiina kya National Unity Platform okuva mu mwezi ogwokubiri tubadde tutambula nga tugezaako okusomesa abantu oba okuzuukusa bannayuganda ku bululu buno bwe basinga okweka bwaliise oba special interest groups omuli abavubuka abaliko obulemu abakadde n'abalala. Era omulimu ogwo tugukoze okutabaala Uganda yonna. Twesanze nga kya mugaso okufunayo olukuŋŋaana olwawamu era nga lwe lwe tubadde tugenda okuba nalwo olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi gwa kuna ku kitebe kyaffe wali e Kavule. Era lubadde lugenda kwetabwamu abavubuka ab'enjawulo okuva mu bitundu eby'eggwanga. Naye twabadde disappointed bwe tuzuukuse ku makya okugenda okutuuka ku ofiisi yaffe ekitebe kya NUP we kiriwo mu mateeka ate n'enteekateeka gye tuli mu kkola ey'akalulu k'abavubuka already officially akakiiko k'ebyokulonda kaagitadde wabweru. So tewali kye tubadde tugenda kukola nga kimenya amateeka, tubadde tugoberera ntambula oba nteekateeka ya bintu ey'akakiiko k'ebyokulonda. N'ekyo tumazeemu amaanyi okukeera ng'omulundi abavubuka lwe bafunye omukisa kubanga abavubuka mu bukulembeze bwa Uganda tebafuna nnyo mukisa kwogera biki ebibalumu bwe bibasoomooza ng'engeri gye basobola okuyitamu
yeno yokka omuli akalulu kabwe kabadde bagenda okwetabamu babadde bazzeeko wamu bongere okumanyisibwa ate n'ekirala tugezeeko officially okuta entambula y'emirimu gyaffe oba emirimu gyaffe obalambika gigenda kutambula gitya mu kalulu kano akasembedde kabulako weeks ntono nnyo naye n'eddoboozi eryo ettono kitumazeemu nnyo amaanyi nti era abavubuka ekkubo eryo nayo lizibikiddwa babadde bavuddeyo mu mirembe ate nga tusuubira bye tukola birambikibwa akakiiko ka byakulonda kubanga akakiiko k'ebyokulonda bodda mu ssemateeka waffe akawaayiro ak'enkaaga mu akamu kagamba nti akakiiko k'ebyokulonda kalina okuteekawo process y'okulonda ng'eri free and fair eri abannayuganda bonna kati oba basobola okukola ku kino eri abavubuka ate nga be bangi mu ggwanga ate nga be basinga obutappiibwako ate baganda baffe abalala oba batusigira ekifaananyi ekibi ekyakalu ke tugendamu mu maaso so kantwale omukisa guno okugatta eddoboozi ku bannange ku maloboozi g'abannange nti tukondeeminga ekibadde olunaku olwaleero era tusaba gwe mulundi oguba kusembayo tetwagala bagambe nti abavubuka tetuli bampisa kubanga bagamba bw'onyigiriza ennyindo gireeta omusaayi tubadde twagala tubeere bantu ba mirembe naddala mu kalu ke tugendamu so kantwale n'omukisa guno koola abavubuka mwenna gye muli mu bitundu by'eggwanga guno gwe mukisa gwe mulina okuvaayo mwogere mu ddoboozi lyammwe ery'omwanguka so muveeyo temwetiiririra mubeere bagumu kyemukola tekimenya amateeka muveeyo mujje mwesimbewo ate nammwe abatagenda kwesimbawo mulonde bannammwe just mpozi mu bufunze abavubuka tuyinza obutafuna mukisa bwe tutafune mukisa kutuukako beera ambasada mu kitundu kyo buli kyalo kya Uganda kyonna twagalako olukiiko lw'abavubuka ebifo abantu 9 nga muno mugenda kubeeramu ssentebe wammwe kubeereko amyuka ssentebe kubeereko akwasaganya ensonga z'abawala kubeereko ow'ebyensimbi wammwe kubeereko ow'amawulire wammwe kubeereko akulira ebyemizannyo n'ebyobuwangwa kubeereko ow'abakozi kubeereko n'omuwandiisi wammwe so mwekolemu omulimu gye tunaaba tutatuuse mutuukeeyo mubeere mpozi kulina okubeerako n'ow'abayizi ate ng'alina okubeera ng'asoma buli omu gy'oli beera ambasada fuuka omukulembeze ku kyalo kyo nga mukama wange honorable Zaake bw'ayogedde nti poliisi tegenda kusobola kutuuka mu byalo byonna kati okugeza wano mu Buganda nyinawo ebyalo 1,986 tebagenda kubeera mu byalo ebyo byonna mubeereeyo ate ne president yatugambe tuzimbe eggaali mwekolemu security tebagenda tutuukako oba we banaasalawo tutuukako mu ngeri emenya amateeka naffe tugenda siiwuka empisa naye baba bagenda kujja mu bukakamu tugenda kubeera bakakamu kubanga tuli bantu abagondera amateeka neyanzanya neyanze twaniriza wano naddala mmwe bannaffe ab'amawulire abamu bwe tubalabanga abalwanyi bannaggwano kubanga mwe naffe tuli mu lutalo lwe lumu ndowooza mujjukira bwe twali e Kawempe so njagala nnyo okubakulisaayo ate tubassaamu nnyo ekitiibwa naddala ffe aba National Unity Platform erinnya Musiri David Bwogi nga nze nkulira abayizi njagala kubategeeza nti akalulu kano ke tugendamu kalina ebifo 9 ku bifo 9 kuliko ekifo kiramba ky'abayizi naye olwaleero we twogerera wano kajja kubanga katandika nga popular vote oba akalulu ak'abantu abangi naye we kamala katransitinga ne kafuuka college vote kikulu nnyo okukitegeera naye nga bwe tuzi wano olunaku lwaleero wonjogerera kati abayizi abasinga General Museveni yatandise dde okubatiisatiisa n'abavubuka abalala olunaku lwokusatu wiiki ewedde nga nze nkyali mu nkomyo abakulira ate ekyambogo abaana ne bavaayo okwekalakaasa okutali musango ddembe lyabwe ery'obwebange eribaweebwa ssemateeka naye akulira abayizi gwe bayita Akiso Benjamin aka oppressed Gedi president w'ekyambogo ne banne abalala 15 bakwatibwa ne batwalibwa ku Jinja Road ne bamala ne batwalibwa mu kkooti e Nakawa
era kooti nebalimandinga eruzira. Kikola kya butiitiizi nnyo okuba nti Guilty President akozesa ssemateeka eddembe ery'obwebange ogumu ku mirimu gye okukiikirira abayizi okuba nti asobola okukwatibwa n'asindikibwa mu nkomyo. Era njagala kubategeeza nti olunaku lw'enkya bakomawo mu kkooti ey'e Nakawa. Kino kitegeeza njagala kubayita n'okuyita abayizi n'abavubuka kubanga muno mu ggwanga muno temulimu ali safe. Yensonga lwaki bwe nabadde ntandika nasoose kubeebaza mmwe abalwanyi namige okuva mu press. Wano buli omu ali mu lutalo luno naye nga bino byakutiisatiisa kukwenyakwenya. Naye njagala kutegeeza abavubuka tetulina okuvaayo twesimbeyo bwantoogo tube nga tetwetiirira tetutiirira ggwanga lyaffe kubanga eggwanga lyetaaga okunonoolebwa. Era njagala okubategeeza timwe mwena abali eyo njagala musigale nga amaaso mugabikkudde era togezaako okutambula bw'omu. Bwe twogerera jjo muganda waffe Edi Mutwe baamukutte. Bwe njogerera kati waliyo gwe bawamba. Abo bwe tutegeerako bokka abatono abasobola okubanga kamera zisobola okubatambulirako. Naye bannaffe abattibwa nga balangibwa obwemage n'abalala abasibibwa bangi nnyo tusobola bajjayo. Naye njagala kubategeeza nti okubeera omuvubuka mu ggwanga Uganda nagwo musango. Gwe okusangibwa ng'olina ttatu musango gwa naggomola. Era abantu bangi babateeseeko ebisangosango nga aggravated robbery kubanga misango capital offences. Ti omusango guno guba gwa naggomola baba bakusindise gwe omuvubuka obundire mu kkomera ekitono nnyo emyaka ekitono nnyo emyezi 6 ng'okyewuuba bw'ogenda mu kkooti bakugamba ati eno kkooti nto ate ojja kgenda mu kkooti enkulu oba high court. Kitegeeza nti okutiisatiisa bwe kuli. Naye mbasaba kubanga lino ggwanga lyaffe niwe tunaaba tufudde tujja kufiira wano batuziika wano tetulina ggwanga ddala. Oza n'okwesanga nga abaagala otutta bo si ba ggwanga lino oba balina gye bava. Ng'enkya wabaawo akabenje basobola n'okudduka mu ggwanga lino. So tubeere bumu tusibe eggaali tubeerewo tubeere banywevu. Muganda waffe era comrade munaffe Edi Mutwe yawambiddwa emukono. Yabadde alina activity ya foot soldier munaffe gyabadde agenzeeko. Olwavuddeyo ne baleeta drone empitirivu ennyo. Baleese ezi drone eziweddala kumpi ezisukka ne drone 8 ne bamusalako nga kuliko n'obwa pikipiki obwa poliisi obw'enjawulo. Ne bateekawo embeera yonna nga balinga kumpi abazze okukwata Nalukalala. Era twagala okuvumirira ne sekuvumirira yenna ekiwamba abantu. Abapoliisi n'ab'amagye mukozesebwa okuwamba abantu ne muvaayo ne mwegaana. Tulabye poliisi olwaleero mu press conference yaayo olwaleero muba kugiraba ssaawa zino ne bavaayo ne beegaana nti bo tebannakwata ku Edi Mutwe. Naye ng'ate embuto zizimbye nga ziragira ddala nti mwe mwalidde ensangi. Mwawambye ne mukuba mwakubye Edi Mutwe baataddewo emmotoka nnyingi nnyo za drone ez'enjawulo ne bagaana abantu okukwata vidiyo yonna wadde n'akatambi konna ne bakola effujjo lyonna eriteetaagisa. Olumala ne bavaayo ne bagamba ffe tetubimanyiiko era tetunaba kubikolako. Naye ng'olabira ddala omuntu eyeegaana ng'abanga akaana akata akaganze sinnaba kunoona ku sukaali naye nga sukaali akajjudde ku mimwa. Eyo ye poliisi ya Uganda emenya amateeka. N'ekigambo poliisi tekirina kubanga kibayitibwa kubano bamenyi b'amateeka bano bannansiko era baviira ddala nga batta abantu abawera ddala kumpi 5,000 n'akakadde. Kati ssaawa za leero abandi badde bakuuma emirembe kati bali mu kuwamba abantu na kukuba abantu kutta abantu. Twagala okumanya Edi Mutwe aliwa. Muleete Edi Mutwe. Twagala Edi Mutwe wonna waali mukimanyi oyo
yakuliramu security ya president waffe ye civilian akuma president waffe epesa lyemunyize mmwe abeeyita ab'okwerinda ng'ate mutabangula emirembe mukimanye nti epesa lyemunyize erya Edi Mutwe ku mulundi guno temugenda kubanga muddamu mukubanga mubadde mumukuba luli eri era muyinza n'okuba mwabulookinze activity yaffe nga mukimanyi ki ekiddako mutuwe Edi Mutwe oba si kyo abavubuka bajja kuyimuka kubanga mutukoze buli kimu mulowooza ffe tuli basse kibotte mulowooza ffe tetutegeera naye abavubuka bagenda kuyimirira kuba tubaawo tunambalingamu abasirikale tusirika busirisi n'essaawa egenda kutuuka nga tokyasobola kuwamba muntu yenna gwe owa polisi gwe bakozesa eyo ate mukimanye bwe muwamba ne mutta abantu nammwe mujja kuweebwako ebintu bye bimu kuba yenna alitta munne n'ekiso naawe ojja kufa kitala kati muntu ebyo bimukola ebyo olwaleero teri abadde amanyi nti n'abasirikale bafa nze mbadde sikimanyi naye tukirabyeko olwaleero omuntu yabonyaabonya ab'oludda oluvuganya n'akijjanya Besigye n'olowooza nti ye talifa naye Besigye mwali mulamu bamusibye eri naye ye agenze awummule emirembe era tumusabira omwoyo gwe Katonda agulamuze kisa ate tawummula njagala omwoyo gwe gujje kugambe ku basirikale bano tawummula omala towummula Sam omala towummula jangu ogambe ku basirikale bano abakola ebintu ebyetagisa nti nabo bagenda kufa nga bw'ofudde vaayo omwoyo gwe gubagambe nti mulekerawo okuwamba abantu mulekerawo okubanga mutta abantu mulekerawo okubanga mukuba abantu tiyagaasi musajja watu wafudde kansa naye abadde akuba abantu tiyagaasi balwala amawuggwe kati ate ye yagenze kati mwe abasirikale basigadde mufune message eno mulekerawo okuba abantu mulekerawo okubulookinga enkuŋŋaana eziri mu mateeka nga mubulookinza olukuŋŋaana lw'abavubuka abavubuka tubasinga obungi mu obusirikale mmwe singa tutukola olunaku lumu abavubuka ne twegatta bwe ruti ne twegatta olunaku lumu bwe ruti temutusinga bungi musobola okukwata emmundu ffe ne tujja nga tulina tetukutte walaba Goliath wano yakuba gundi Goliath bamukuba ki jinja lyokka ffe n'amanja tetugalina tugenda kujja mu bungi mu protest vote mujja kutulaba eggaali ejja mujja kiraba awo mule emirembe Sam omala mwebale nnyo mwebale ddala press conference ekomye wano of National Unity Platform. Thank you, the media, for giving us this opportunity to spread this message out there. I'm Maria Ledokwas Kanatabi, the Deputy Secretary for Youth in charge of Eastern Uganda, and I am among the organizers and the people who organized to call and sensitize young people about the youth protest vote. On the 25th this month, that was last week on Friday, Electoral Commission started displaying village youth registers in the different villages of this country in Uganda in preparation for nomination of the village youth council committees, which are going to be on 2nd to 10th June. So as a party, a fully registered political party preparing for ourselves for these elections, we decided to launch the youth protest vote by calling all young people in this country to sensitize them about this election. You all know that this is the role of Electoral Commission, to sensitize young people about this election. Electoral Commission has not done its job. And as political parties, we are coming to help in so that young people know the importance of participating in these elections. And that is why we launched the youth protest. We wanted to launch the youth protest vote today. Unfortunately, the police has stopped this event today, which is a legal event, and we condemn police because it is supposed to keep law and order, but it is actually abusing the law by stopping this launch that was happening today. In this election, we are trying to call all young people to go in their villages and confirm their votabilities in the village youth councils, and also prepare to stand or contest from 2nd to 10th, and also prepare for the election, which will be happening on 17th June. However, electoral police has not given us that opportunity. I am therefore calling upon all the young people that the police and government entities is not going to give us space to protect ourselves or to fight for our own rights.
This is the reason as to why we are calling all these elections a protest vote. We are protesting against the silence of leaders who are not coming out to talk about the discrimination police is using against us. We as young people are protesting against the silence of leaders who see young people kidnapped and tortured each and every day, but they are silent and these issues are not being brought to the front. The youth protest vote is one way to tell the leaders that you are not looking at our needs as young people. The unemployment rate is extremely high. The people who are suffering because they've gone out of the country to search for greener pastures, and our youth MPs, our National Youth Council is silent. We are protesting against all that, and we are going to start with that protest in the youth elections, which are starting this month. We are starting next month, but you have to first check your votability beginning which started on 25th, and it will be ending on the 8th April. Thank you very much. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulombeddwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa ey'awamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is a signal to show you how police is scared of the word protest vote. You just saw a few days back, the NRM people came up to launch what they call say no to protest vote. And police was nowhere to stop that event, to stop that kind of launch from the NRM. So this is very clear that police is partisan in this matter. There's no way how a party registered NUP, we are organizing an event at our headquarters, and this has been a weekly press conference that we've been having each and every week. And this is the time police is coming up because we are launching the youth protest vote, and they are saying that activity is illegal, and they are not giving any genuine reason at all. We want to condemn the partisan way police is doing its work. And not only police, but also we want to call upon the Electoral Commission. The EC's silence is very loud about this. The Electoral Commission is supposed to manage this process, because the Electoral Commission came up to call upon all Ugandans to turn up and participate in this activity. There is an ongoing activity from the EC displaying the register for the voters so that people are able to see if they are voters or not. And it is on that background we called upon the young people to turn up at our headquarters from the different regions of the country, just like how you've been having it at our headquarters. And it has been happening. It has been peaceful. We are wondering why police is keeping on behaving in a manner that is very biased. So, at that stage, I want to inform the young people that this election, they want to turn it to be NRM. Actually, most of the people out there, they have been thinking that youth elections, they belong to the NRM party only. But it is good. Police has come up to stop an event and is opening the eyes of very many Ugandans, the young people. Now you see that you have to participate into this activity. It does not belong to the NRM only, but it belongs to all political parties in Uganda. As NUP, we are calling upon young people
to participate into this activity. We have over 75,000 villages in this country. And I don't think police can manage those villages. So our alternative is to get into the villages of each and every village in the country, to turn up in very large numbers. That's what a protest vote means. We turn up in very large numbers, huge numbers. We participate into this activity. We make sure that we vote for the umbrella. We vote for NUP, because it's going to be by lining up. It's beginning on 17th of June. The nominations are beginning on 2nd of June. So let young people turn up and participate into this activity. We have seen that the route they are getting into. That means they do not want the young people to participate. But it is good that you have behaved in that manner and Ugandans have watched you. So this is the time, young people, we have to use this opportunity. And we are not just going to stop here. No. We are going to organize another event at the headquarters. Because at this particular time, we are engaging the Electoral Commission. Because it is silent, we are engaging the Electoral Commission. That is one, to make sure that that launch happens. Because it is not in any law that we are not supposed to have an event. And the word protest, it is within the Constitution of Uganda. Ugandans have a right to protest. So if we are telling Ugandans that we are getting to a protest vote, it is not illegal in any way. If you're scared of a protest, that is not about us. That is about you. So young people, turn up in very large numbers at your villages on the 17th of June. We're opening your eyes. These are our positions as young people. We must take up leadership. We've always been taught that we are the leaders of tomorrow. And now we are calling upon young people to take up these positions. They are trying to stop us. Police, you cannot stop us. You cannot stop a protest vote of the young people. We are going to turn up. We are the leaders of today, not the leaders of tomorrow. This is the time as young people, we have to come up and make sure that we are leaders. Let us make sure that we use this opportunity first in a protest vote to participate into this activity. By the time we get to 2026 January, when we are voting for the general elections, then they will see what they call a protest vote. This is the time to show that this is not an illegal activity. This is something that is within the law. There is nothing illegal in it. So we want to tell the police that what you're doing is wrong, but you're opening the eyes of Ugandans. On my part, I think this is the time for the young people to come up and do something about this, and by participating in this activity that police wants us not to participate into. Uganda Yancha.